Anze Damba Eric. Omulungi ndawo nakulwa leero tuli wano eno kkooti Nawero ng'era ensonga etulese si ndala oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abaana ba People Power bakwatibwa okuli Dencity ne Bobi Yanga bagenda kuleetebwa olunaku lwa leero mu kkooti wano basimbibwe mu maaso g'omulamuzi abasomere emisango egyabaguddwako era essaawa zino eno tugendagenda nawe mu kkooti omulungi tulabe abaami banene abakwatibwa bagenda kuteebwa tebagenda teebwa tugende tumanye n'emisango ki egibaguddwako tulabe n'embeera mwe babaleetedde naye okusinziira ku bye tulabye twadde tusuubira Bobi Yanga agenda kutuuka wano ne Dencity naye okusinziira ku bye twakalabako Bobi Yanga taleeteddwa olunaku lwa leero Dencity yekka yaleeteddwa era nga zaasibiddwa enjegere ng'omumenyi w'amateeka yakola omusango ogwa Nnaggomora tetumanya oba Bobi Yanga agenda kuleetebwa obudde bwonna naye katusooke tugende mu kkooti ne Dencity tulabe ebifaayo nga bwe tulina ne Bobi Yanga tulabe oba anaaleetebwa. Mukulu Katongole ondyagadde otufuulire embeera kyebadde mu kkooti olunaku lwa leero. Abatulaba amannya gange nze Julius Katongole nga ne mulwanyirizi w'eddembe ate munnakisinde kya People Power. Olunaku olwaleero twakedde ku kkooti ey'e Nabweru okulaba nga balwanyi bannaffe okuli Sennono Dencity abangi gomanyi nga Dencity no Bobi Yanga okulaba kuba tebatubuulidde nga poliisi twazze wano nga tulinga abagamba singa tubasangayo naye Katonda atuyambye ne baleetako omu Dencity yakwatibwa ku lunaku pulezidenti addako okulembera eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ava okuziika omulwanyi Dani Kyeyune poliisi ya Uganda gwe yakuba amasasi n'emutta Dencity n'awerekera bulungi pulezidenti okutuuka e Magere bwe yali akomawo e Magere bamusibiramu bbwa bannantagambwako abali mu poliisi abali ne magye ne bamukwata ne bamukuba ebiggala by'emmundu ne bamutulugunya nga byonna bye bakola ebiswaza bwe bamala okukwata Dencity ne tumala ennaku 3 nga tetumanyi waali olwama ne tumusanga ku poliisi y'e Kawempe ffe nga bannakisinde kya People Power era abakulembeze ne tugenda ku poliisi y'e Kawempe ne tubabuulira nga mu nsi engunjufu bwe zikola nti zigoberera amateeka omuntu amala mu kaduukulu essaawa 48 ne Dencity bamalamu essaawa eziwera n'ebisatu ng'ali omwo poliisi ya Uganda olw'okubeera nguya bakuyita kubeera babuyabuya ate batiitiizi bakolera omuntu omu olw'ebigendererwa byo mukumira mu buyinza n'otulugunya bannayuganda Dencity bwe balaba nga bannakisinde kya People Power bazzaawo n'abakulembeze okumuggyawo ne babeera batiitiizi nnyo ne batiitiira nga bamanyi ne pulezidenti ow'eggwanga agenda okuddako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja ne bamuggyawo ne baleeta Ssemwayi Iso Simameso Seso bonna ne babateekawo ku Dencity ne Bobi Yanga naye we twatuukirawo Dencity nga bamukubye amatu gano gonna bafumitamu ebintu ne bamukola buli kimu ne bamusalasala ebintu eby'ekisirusiru ebiraga nti gavumenti ya Nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni amagezi erabika abagikulembera bagerabira mu zzaaliro. Lwaki njogera kino nti toyinza kutulugunya muntu olw'okubeera awagira ekisinde kya People Power, toyinza kutulugunya muntu olw'okubeera alwanirira eggwanga lye kuba bano betuvuganye nabo bazeeyi bo nga bo be balyazamanya eggwanga lyaffe abavubuka bano bavuddemu ghetto banyigiriziddwa ebbanga erimala ne muganda waffe Bobi Yanga yali agenze kulaba mukwano gwe Dencity bwe yatuukawo nti oyambadde lwedidda munda ne ntunuulira abasajja nga bano ne webuuza abakyala abaabazaala baabazaalira ki ne webuuza Mwami Museveni nga ye ku magezi ge Katonda g'abadde amuwadde amatonotono okubeera ng'atulugunya abaana abo kati mu mbeera ng'eyo waayitawo essaawa ntono ne bajja ne babagikwata ne babajjawo ne abasajja bali muleeya bakutte emmundu abalala bakutte bigo biki byonna baana ne babavuga nti tubadde tumanyi gye baabatwala naye bw'oyogeramu ne Dencity n'akubuulira embeera gye baamuyisizzaamu nti gavumenti eno okumanya ntiitiizi okumanya obutiitiizi bweyina nze sibulabanga bababuuziza nti Bobi Wine kikyapulaninga nti Bobi Wine alina zigulunedi byebabuuza Dencity n'obuuza abasajja bano oba babatrainingira wa mbu Dencity bamubuuza Bobi Wine olowooza anaafuga Uganda
kikemuzzaako singa Museveni mumujjako kati olanga batuse ku mbeera ngeeyo kyenjagala okutegeeza bannayuganda tuli serious tulabawo abaagala okuleeta obujagalalo bakifeesi mwami Museveni baatadde wano ne gavumenti ye neffe nga bannakisinde kya People Power tetuli batiitiza omwana akyali mugumu babateekamu okubatiisatiisa kubanga poliisi ekozesebwa mwami Museveni poliisi yetta bannayuganda yebba bannayuganda yefera bannayuganda ate nga balese n'amagye okwerimbika mu poliisi waliwo abaana baffe ne munnamawulire be bakutte olunaku olw'ejjo olw'okubeera mbu bakola firimu eraga obubi Nakyema Yoweri Kaguta Museveni bwatuusiza ku bannayuganda ne babakwata ne babateeka eruzira ebyo byetugulwanirira ebyo byetugenda okumalawo nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu President we10 addako nego wenna gy'oli tebakutiisa bajja tusiba bajja tutta bajja tuwamba bajja tuwa obutwa naye lazima abo abadaawa akaseera kajja kutuuka bagende naye kyemaliriza nakyo nebaza abannayuganda abo bonna abatubeereddemu kubanga bannayuganda mwogera boogeze nti omwana tugenda kumuta ssente ne baziweereza naye Nakyema Yoweri Kaguta Museveni ye yabba ssente zaffe yali mu kutusiba yatutta yatutulugunya ate bino mbyogera nga mbikakasa ayagala yenna okulooza nti sibikakasa ajje atwerimbikemu mbakakasa 221 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye President wa Uganda addako era na zino kooti baziwamba dda bakolera mu intimidation ne poliisi babiwamba dda neffe bwe tunaafuna obuyinza bannayuganda tujja kukola ki tujja kubategeeza mukama wange ndooza kyekyo nze nange mbagamba nti abavubuka mwenna temulina kwetiitiira wabula tukole ekigenda mu maaso tuveeyo tulwane bonna osigala ewaka togenda kugosa kyoyagala tulina okwebereramu mulabe biri mu ggwanga abavuga bodaboda abakola batya ffenna tulina okuba nga tulina kyetukola tulina okubaako kyetukola ano mu ggwanga tulabe nga tuggusa embeera yaffe tukooye okutunyigiriza tukooye okubeera mu mbeera eno embi ey'okututulugunya okutubonyaabonya byebo baganda bange nze obudde buno tulina kanso abadde mu musango guno ogw'omwana mulenzi ono era katwogere naye atubulire embeera ebaddewo mu kkooti kanso mbadde nsaawo yanjula ekolayo waffe erinnya Wamiri Anthony munnamateeka era omu ku bannamateeka b'ekisinde kya People Power Honorable Kyagulanyi Ssekinomu leero tubadde mu kkooti nabweru kubanga bannaffe babiri baakwatibwa baadde bamaze ennaku nnyingi nnyo mu kkomera kya mukisa mubi nti baleeseeko omu yekka naye ate kya mukisa mulungi nti at least omu bamuleese baleeseeko Dennis Ssennono amanyiddwa nga Dencity bamusomedde omusango gumu ogw'okukuba omuntu n'omutuusaako obuvune obunene kye bayita grievous harm era oludda oluwaabi lugambye nti lwetegese okutandika okuyita abajulizi ne tusaba okweyimirirwa kubanga baadde tebagenda bayita leero kkooti nekkiriza neemweyimirira naye musabye akakadde kamu ka cash ketunoonya kati okusasula ekyokubiri netugamba tukomere ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno ku ssaawa 3 wane nabweru atandika okuwera enemba n'omusango so tugenda kwetegereza obujulizi bw'abo abaagala omulumiriza tulabe statement ze baakola ku poliisi tweteeketeeke naye tumanyi nti emisango gyonna gya kiguumaaza tegirimu ggumba era gyonna gijja kuggwa nga bagigobye ky'omukisa omubi nti gijja kuba gyonoonye obudde bw'abantu gisibisizza abantu ng'ate gyonoonye ssente y'omuwi w'omusolo kanso omwana oli omulenzi omulala lwaki babadde ensonga ki okuba nga tebamuleseero mu kkooti tebatwadde ensonga yonna bwenjoyireko ne Dencity aŋambye nti ekisooka bwe babatwala ekireka ku SID buli omu bamusibira mu kayumba kake naye mu kiyumba ekinene kyawamu naye mu karuumu buli omu ng'ali mu kake so Dencity abadde wawe nga ne Bobi Yanga ali wawe nekirala kyatugambyeko nti babadde ku fayiro y'emu lwaki ono tebamuleese tetumanyi Mama badde nsaba obulye kubalayo waffe amannya go wabulye n'ekibalese ku kkooti wano olwaleero nze Jeno Nusifa Nakato komanda w'amagye g'abakyala mu People Power ekituleese wano tuzze kweyimirira kubamu basibe bannaffe nti mukimanyi bulungi Dencity Bobi Yanga tubale tubasuubira okubaleeta mu kkooti olwaleero naye baleseeko Dencity Bobi Yanga yasigaddeyo so kati tuzze kubeeyimirira era twagala okwebaza abantu bonna batuwadde ssente nti batusabye akakadde kamu akaabuliwo saakabbeeyi akatali kaabuliwo naye abantu musobodde okunoonya ssente ezo mu bwangu tubale tumaze oziweza era njagala okwebaza abantu mwenna abatubeereddewo mukimanyi bulungi nti abasibe tukyalina bangi basuka mu 5 erira waliyo ba Jenolenge babakutte eggulu waliyo ejjinja babigirwa gye bali wali abaana 20 n'abagenze eruzira 9 kakati tubagamba nti banaye duno olutalo temululekera Kyagulanyi
luno olutalo ffena tulwambale nga baga people power our power maanyi g'abantu gali muffe kakati tuyina kulaga kubeererawo bantu bano gye tunaakomya okulaga obutitizi abantu bagenda kutya struggle eno kati tubalage ntino tetugenda kutya dikiteta Museveni tugenda kubabeererawo kuba nkya bagenda kwata Nusifa nenjasanyuka nnyo nga ndi wali mu kaguli nga ndaba muzze bangi nga gwatasobola kubeera mu struggle noonya ssente ku mwezi gutandika okulimitinga ogambe ntino bana abaana beetaagayo amafuta beetaaga okutambula njabba wangayo ssente bwezi ku mwezi go muteeke struggle mu ssente ate mujagale fe abasobola oyiwawo omuli mutugulire amafuta fere tugenda kuwa kibagamba nebaza mwenna abasobodde okwatanga akasente akatokono ne mukateeka mu struggle fere tugenda kutya era nze mbate kakasa wano sigenda kutya kubanze sirina mundu sigenda yekera Museveni na mundu ebyange bya bigambo mugamba otubbye obbye ebintu by'eggwanga obudde bwo buweddeko so tonsuubira kugamba nti no ngenda kutyamu n'olunaku n'olu buli ewetagisa okugenda nja genda neba nankwata nja kugumirayo mukomera sigenda kaba sigenda kutiitiira so mbebaza mwena abatubeereddewo bana aba social media mwena abalina TVs eziri ku online nze mbebaza mwebale nnyo kuwagira kwa ndaba mwe tubeera namwe buli we tugenda mbalaba buli wamu we tugenda so mwebale kwagala struggle temujja ntino mutwagala bwagazi naye gye mukomye okwata amawulire ne mugasaasanya naffe tufunyeemu indirectly namwe ne mufunamu njagala okwebaza TV ya mweno mwebale nnyo mwebalire ddala Madam Nusifa katono nnyo abaana bano be bakutte babaguddeko misango ki baguddeko Dencity bamulesi bamusibye enjegere ne tugamba bagenda mukoteekako gwa treason tugenze olaba nga bagamba mbu yakuba omusirikale okitegeera bamutaddeko gwa kusiba mbuno yakuba omusirikale naye tukife tumanyi kya bulimba kwa Dencity talina maanyi gasobola kuba musirikale ate Bobi Yanga lwaki tebamulese olunaku lwaleero Bobi Yanga tebamulese tumanyi nti aliyo mutocha Chambers tuwulidde nti abaana abo babakubye nnyo kati babadde babaddusize bombo bajjanjaba okitegeera kati Dencity like yetannatereera bulungi Bobi Yanga like tannatereera bulungi kyovola baganya omuleeta bakyamunyiganyiga biwundu basobole omuleeta wano nga tazimbye nnyo kuba baatugaye bamukubye beyond reasonable doubt so kati bakyanyiganyiga birundu basobole omuleeta nga si mukube naye yonna era gye mumuterese mujja mufulumya kubanga talina musango Madam Nusifa saba wabalayi baffe obubaka bw'obusembayo abantu baffe mwenanze entande yange musibe natti dikiteta ayongera kumyumyula gye munaakomya obutitiizi mujja kuba struggle mugiriddemu olukwe muyina kutulaga nti ate tulumba nalo abamu mutidde n'okujja ku kooti nga mugamba bajja tukwatirayo nze bwe njija ne bankwata nkya mujje munneeyimirireyo oba mujje ruzira mu mpe emmere mujjeemu obutiisizi mu struggle fe abasobola okulumba ku gundi mugule amafuta mujje tumutubeererewo gwatasobola ali ebweru neebaza mwenna abatuwadde akasente kubanga mu sekendi zikabadde kaweze so kati gwatasobola kubeera ku gundi atasobola kubeera ku forefront noonya amafuta g'abaana motivating struggle muve kudda ku social media ne muleekaana obuleekanyi struggle mujambala ate mugiteekemu teri struggle gye mugenda kuwangula ku malusu struggle mulina oziteekamu obudde ne ssente n'amaanyi nzannya obudde buno katwogereko ne kansala w'ekitundu kino kyennyini omuli kooti eno ng'ate munnakisinde kya people power atubuulira embeera ebadde mu kooti olunaku lwaleero muganda waffe ayitiddwa ku kooti nga ali ku njegere Isaac Keith nga nze kansala atwala Nabweru North ku Nansana municipality era nga nze coordinator wa people power mu Nansana division yonna akusobola kwa byonna neebaza abannakisinde kya people power aba struggle city bannaffe okubeera nga bazze mu bungi okulaba nga tugezaawo kuyimbula baganda baffe tuba tusuubira abantu babiri okulwaliro okubaleetebwa wano naye sa ne fortnite tubaleeseko omuntu omu naye era kino kitwebaza mukama nti olwaliro omulamuzi akkiriza ne mamuwa bail era nga tumulinda wano okulaba nga ateebwa tugende naye otunuulira engeri gye baleeteddwamu nze mbale manyi nti oba alina n'omusango omulala gwe yakola nti oba treason oba ki kubanga aleeseddwa asibiddwa enjegere kugamba bamulese mu ngeri nga olinga omuntu eyassa omuntu naye ebino tebimutwala mu maanyi nti abamuntu abamu balowooza nti no tujja kuggwamu amaanyi olw'okuba ebintu engeri gye batuyisaamuuko naye tukakasa nti gye tulaga tumanyi eyo
tukakasa nti tuli willing era nga tugenda kutwala buno obuyinza constitutionally naye abantu abalowooza nti no nti obuyinza buva ku keeki tebuva ku keeki kubanga olaba ne Museveni nakyemalira naye yalwana emyaka 5 naffe tugenda kulwana okulaba nga tutuuka ku lyengedde nga era nga tukakasa Bobi Wine come 2021 era zimanyi nti ne President Museveni ayinza okuba bino bitulaba tumukune byavaayo kwesimba ayinza obutesimba ayinza otaba about paper this time round because of the pressure naye kino kiddayo ku Baganda bafa ba people power naje bali naddala ba coordinators abalondebwa nti buli muntu gyali obanga incident happenings mu kitundu fubanga nnyo okulaba ng'otuukaawo incident gyebadde wakati wano tunulya wano singa tetubaddeewo era nebaza Muhona Bwakayima nti yankubidde essimu ku makya naga tukoze tutya okulaba nga tutaasa abaana babalita ku kooti yaffe era natuukaawo wano okulaba nga tutaasa embeera naye tuli basanyufu nnyo nti at least struggle yaffe tegendedde bwereere era tulinda tulina okuba nga tumutwala paka wakaawe tulabe nti no ali safe wonna wali omwana ono gwe baleese mu kooti olunaku lwa leero tugambye bamuleese mu ngeri ng'eraga alina emisango giringa gya naggomola naye babagambye bamuguddeko musango gye yes abatugambye nti yakuba omusirikale nengebe tumanyi nti nebyo bintu bijinge tumanyi nti bakwata kati abaana bangi nnyo naye abo bamala okukwata bakuteekako omusango nagwo gwebaagala era batugambye nti kooti yafunye obujulizi obumala era essaawa yonna batandika omugulako emisango naye ffe ttiimu yaffe y'abalooya tugyesiga nti ttiimu yaffe nnungi era egenda kulaba nti nekwasaganya buli kimu naye otunuulya ebihappeninga mu Uganda wano ndowooza gavumenti yennyininyinyi yeremereddwa nti obanga wabeewo tukugamba nti waliwo okulonda kw'emirembe n'obwenkanya tukkirize nti buli muntu agende mu race wakati otunuulya waliwo ebintu controversial kati nga ebintu bya electoral commission nti yawa etteeka ligamba nti omuntu asobola okwebuuza ku balonzi naye Honorable Kyagulanyi bamugana okugenda okulonda okwebuuza ku balonzi naye ate President Museveni yatambula bulungi nnyo ng'akosa ne state resources n'olwekyo ndowooza wabanga waliwo okuvuganya okw'emirembe buli muntu bamuleke atambule nga bwakola kinga bwayagala ate buli wostoppinga oyongera kuleeta violence mu bantu n'olwekyo ndowooza this time round government yekwe mu kifuba egamenti no tugenda kuteeka akalulu ka free and fair era buli muntu bayingire mu race kubanga tulabye ensi nyingi nnyo zolaba nti abapresident babaddeko nibo okubwa akalulu ne bagenda mirembe era ffe tuli willing n'okulaba nga tugenda nitwebuuza ku mwami Museveni ng'avudde ku ntebe tugendeeyo nanajjali balwakitula tumwebuuzeewo kubanga is a senior when it comes to politics n'olwekyo ndowooza gavumenti ebintu byekola yeke nyini yereese tuletedde okubeera famous ku kaseera akatono ennyo okulaba nga internationally olaba nti waliwo okwekalakaasa okw'enjawulo kati nja kwogera ne ku incident eyappeninga ku mwana waffe gwe batta wiiki ng'emu mabega mukulu kyeyune yakubwa amasasi naye nga otunuulira nti security organize zaalita obuzibu omwana oyo okufa kubanga nze nali ku siini wennyininyini kuba nali nange nva kuziika Honorable Bobi Wine bwe baayitawo polisi negezaako okublockinga abantu abaali batambulira kuki era scafe eyo nona polisi yagikola kiyagirira n'olwekyo ndowooza polisi nyininyini bana nga temunakola kintu kyonna oba kubreakinga ki bana musooke mwefumintirizeemu nti wawe nkikolera ki ekisobola okubaawo n'olwekyo ndowooza twagala mirembe tetwagala era tugenda kulaba muntu wa people power nga akola kumenya amateeka ffe twagala mirembe naye wakubanga kati security organization otuwaliriza naffe tuteekemu force kubanga omuntu wakunyigiriza ennyo nyindo onyigiriza nnyo esobola okujja ki esobola okujja omusaayi n'olwekyo ffe tusaba nese kusaba yonna security organize mubeere partisan mubeere nga temulina ludda lwekubiira bakole ebintu nga bikola amateeka naffe tulyoke tunyumirwe akazannyo kano yes amukulu kansala nandyagadde owe abalabi baffe obubaka obusembayo naddala abali mu kitundu kyo kino kyotwala nga coordinator abalabi baffe abalungi okusaba kwa byonna bino ebintu ebihappeninga tubali tubisuubira nga era bagezaako okutiisatiisa abantu bane wona okola kino bajja kukwata naye ffe tesobola okuwa assurance nti tugoberera buli muntu yenna kati waliwo omwana ku incident yaliwo enansana omu gwe bakuba ne bamujjako engalo omwana oyo tumugoberera era abuyambi tubadde tubumuwa actually nebazaako na Bwakayima bagezezaako okulaba nga tutwala obuyambi tulabe nga tutaasa okulaba nga buli muntu abeera mu kisinde kino nga tagamba nti tumubafaako tubagoberera kati omwana oyo si wa mu kitundu kyaffe omwana ali mu Lubaga division ne tugendayo buli kaseera okulaba nga tumucekinga kutulabe embeera kikyalimu nolwekyo ebyo twagala tetulina ssente kati ng'olwalaba wano batusabye akakadde kalamba naye within time tubadde tukafunye kitegeeza nti yonna gye muli tubeere nga struggle
ojenyigiramu nagwe noba ng'oli luddawa noba luddawa wakiri teekamu essaala teekamu okulaba nti no olaga nti no ekituufu kye kiki naye abantu abamu batandise okutya olabe abantu abamu binakubiddeko nti tuli ku police nabwe nti bajja tukwata naffe no struggle bwete bwetegeeza nti olina okubeera ng'ojenyigiramu oba regardless nti oba osuubira ki oba osuubira ki nolwekyo nze nkubiza abantu baffe tusigale nga tuli calm era nga tukakasa nti ate totya owulira nga oba onyigiriziddwa tukubira amasimu tujja kutuukako yonna gy'oli tulabe nga tukutaasa. Mbadde nsawulye kuba tulaba amannya go. Abatulaba abalungi amannya gange nze Honorable Hassan Nsubuga okuva e Kasanda South mu Gweta Mubende era nga nze omu ku bacoordinator ba People Power mu Gweta Mubende. Mukulu Hassan Nsubuga olunaku lwa leero ki ekibaleese wano ku kkooti? Ekituleese wano bwe bumenyi bw'amateeka Mwami Museveni bwagezaako okukola ku bannaffe mu ngeri y'okubatuusaako obulabe n'okubatiisatiisa n'okutiisatiisa bannayuganda bonna. Ffe nga abeewaayo okulaba nti enkyukakyuka ejja mu ggwanga lino tetuli balabe ba Uganda kubanga tuli bannayuganda era tugezaako okulaba nga enkyukakyuka ey'emirembe ejja wadde nga Mwami Museveni agezaako tufoosinga mu nkyukakyuka etali ya mirembe nga Egye yakozesa ey'ekiyeekera tetugenda kugiyingiramu kubanga tetujja kukkiriza nkola yonna emenya amateeka kugigoberera. Tugenda kugoberera amateeka, tetuli bakozi ba ffujjo nga pulezidenti waffe bw'atugamba bulijjo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tetuli bakozi ba ffujjo, tetuli bamenyi b'amateeka, tuli bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Nolwekyo olwaleero tuzze nga tuzze ku lwa munnaffe Dencity Nebamubajako be baakwata nga babakwatira ebisangosango ebitaliimu makulu kubanga singa wabaddewo omusango kati olwaleero bamuleese Dencity ne bagamba nti Bobiyanga ye bakyamusigazza balina emisango gye bamuvunaana. Naye wano batugambye nti Dencity alina fayiro 7 naye nga fayiro 7 ze batugamba teziriwo mu malicious damage nti yayonoona ebintu n'ebintu bye yayonoona tebabireese mu kkooti nti babirage nti oba kino kye kintu kye yayonoona naye nga baamukwata ne bamukuba bubi nnyo amatu gavunze bamuleetedde ku njegere yalinga muyeekera nti oba yakola musango gwa treason. So twagala okutegeeza gavumenti ya Mwami Museveni n'akyemalira nti tetuli balabe ba Uganda tuli bannayuganda abaagala enkyukakyuka kubeera n'endowooza ez'enjawulo tekitegeeza nti nno oli abamulabe. Wiiki nga 2 eziyise emabega twali mu kuziika munnaffe Rita Nabukenya gavumenti ya Mwami Museveni gwe yatirimbula misana tuku ng'ensi yonna eraba poliisi ya Mwami Museveni n'emutta n'emutomera n'emuttira ddala ne tubasaba batuleetera obutambi kubanga omuwi w'omusolo yakwata obuwumbi obusukka mu 13 okugula kamera ezo naye mukulu w'enanga n'avaayo ng'ayogera nga balata n'okubalata nti kamera zaali zivuddeko zaali nfuna olwekyo tebaakwata katambi. Nga tuli mu kuziika kyeyune nga tuli mu kuziika Rita Nabukenya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba naga nti bannange nga bwe tuli wano ffenna tuli ba candidate kubanga gavumenti ya Mwami Museveni tetwagala ffenna eyagala nga tuli bafu. Yakyogera tewaayitawo na ssaawa 2 ne bakuba munnaffe Dani Kyeyuna amasasi nga tutuuse wano e Nansana era naye ne tumuziika wakati mu mbeera eyo. So twagala okutegeeza bannayuganda mwenna gye muli bannankyukakyuka kubanga buli munnayuganda wano ayagala enkyukakyuka. Gavumenti ya Mwami Museveni we yajjira yali myaka gyaffe naye abantu be yasanga nga ba myaka 9 bafu be yasanga n'ekinaana bafu ab'ensanvu bafu n'ab'enkaaga baafa n'aba5 baafa be yasanga 8 kati ba 74 nabo hafu nfu kota yeeriwo. N'olwekyo abaana abato guno omugigi omuto twagala nkyukakyuka okulaba nti eggwanga lidda mu mikono gyaffe ate tudde mu nkola egoberera amateeka kuba Mwami Museveni akozesa institution zetuwa emmere zetuwa ebyambalo zetuwa amayumba we basula amazzi na buli kimu ate okutulugunya bannayuganda. N'olwekyo tutegeeza gavumenti ya Mwami Museveni tetuli bamenyi b'amateeka era tuli beetegefu okugoberera enkola yonna egoberera amateeka okulaba nga tukyusa obuyinza mu mirembe 2021 kubanga enkola weeziri eziri mu mateeka nga tetugamenye. Tusobola okukola enkola y'emu yakozeseddwa e Sudan nakyemalira myaka 3 Bashir yagenze
ng'abantu tebakutte mundu tusobole kukola enkola y'emu gye bakozeseza mu Algeria nakyemalira agenze Bouteflika nga tebakozeseza mundu so aga amakubo gonna tusobola okugakwata era tujja kugakwata singa mwami Museveni anaatuwaliriza okugakwata naye nga ffe ekigendererwa kyaffe kibadde kyakujja mu kalulu tumukuba akalulu adde lwaki tulaatuule ate gavumenti esigale ng'etambula nga n'eggwanga lirina emirimu. Gwe ng'omukuba kulembeza People Power ensangi zino abaana bangi bakwatiddwa abalala battiddwa mwenga People Power mutaddewo muyina nteekateeka ki okulaba nga embeera zino teziddamu tuukisibwa ku bantu bammwe? Era embeera eno tugezaako okulaba nga tukola mu nkola nga bwe nakugambye nti egoberera amateeka tutaddewo bannamateeka baffe bangi Bakanso Shamimu, Anthony Wameri n'abalala bannamateeka bangi nnyo era bali mu bitundu ebyenjawulo munnaffe alerenge coordinator waffe ow'eggulu bamukutte nakati ali mu komere abaloya baffe bagenze dda ba coordinators bannaffe Busoga babigirwa n'abalala bonna bakwatiddwa era ba coordinator ba lawyers baffe bagenze dda tugenda kukola enkola yonna egoberera amateeka tetusobola leka muntu yenna mu komera tuzze wano olwaleero munnaffe bamuleese omulamuzi amuwadde bbeiro yakakadde kalamba ak'obuliwo dakiika ntono nnyo tubadde tukafunye kubanga tulina bannayuganda bangi wadde tebaliwo wano abasinga naye nga bagoberera ekigenda mu maaso era nga bali wamu naffe batuwadde ssente mu mbeera yonna ey'enjawulo okulaba nti obuyambi butuuka ku bannayuganda bonna tewali muntu gwe twagala atye sitwaga eno kubanga tukwatira wamu gye bakukwata kuba essimu ogambe nti ndi wano ne wano ne wano tujja kuba tukutuukako mu budde n'olwekyo bannaffe mwenna abavubuka bannange abaagala okwegatta ku sitwaga eno abali eyo nga mukyatya mujje mutwegatteko luno olubimbi si lwa Kyagulanyi si lwange nga coordinator yonna gy'oli eyo jangu otwegatteko tulabe nga tukyusa eggwanga lino obuyinza budde mu mikono gy'abannayuganda kubanga abavubuka bangi tebalina mirimu gye bakola lwansonga lwakuba nti abantu abatono ennyo akakundi akatono kabbye eggwanga ne kalikaliza buli kimu ne bakyezza abantu abatono ennyo so twagala bannayuganda bonna bafune emirimu muwulira abakayihula babateekako ebibaluwa Abamerika temuddamu kulinnya wano n'ebyobugagga tubikutte gwolowooza Amerika bya bugagga ki ebyakayihula bye yakwata sente z'abannayuganda nnyingi bazifulumiza Sam Kuteesa mu Amerika bamunoonya ye minisitule w'ensonga z'ebweru naye tasobola kulinnya mu Amerika kubanga Amerika emwagala lwakulya kyojja mu mmiro so ezo sente zonna ze babbye twagala okulaba nga gavumenti empya bwejja sente ezo zikomawo ziyambe bannayuganda ziteekawo amafakitole abaana bafune emirimu mwe bannamawulire mukolera wakati mu bugubi kati bino byenjogera oyinza n'okutya okubiteekayo kubanga lwaki embeera gy'okoleramu osobola okubanga wakabiteekayo booti nawe ne bakwata naye kyenjagala mumanye bannamawulire nti eno sitwago ya bannayuganda baleme kubatiisatiisa kugwe bakutte bannaffe abali emakindi abakomawo enkya kuliko munnamawulire naye singa yali mutiitiizi naye yandibadde tabeera naffe era ye ewano mu musango ogwo n'olwekyo bannamawulire mwenyigire mu sitwaga eno tusobole okulaba nti eggwanga lino tulinunula nga tetukutte mundu nga tukola enkola yonna egoberera amateeka kuba ffe tetukkiririza mu nkola yonna yakumenya mateeka. Wano wenyimiridde wennyini akapande nga bw'okalaba emabega tuli wano eno mu maaso ga kkooti y'e Nabweru era nga muganda waffe Dencity wano wennyini wabadde aleeteddwa okukozesebwa mu misango gye gyamuguddwako emisango egyamuguddwako mugitegedde era n'embeera mwabadde mugitegedde abalungi abandaba naye essaawa zino eno Dencity ye ateereddwa ng'era ateereddwa kakalu ka kkooti kakakadde kamu era tobaza bannayuganda mwenna abasobodde okukolera awamu okulaba ng'ensonga eno tugiggusa era nga atwaliddwa abaana ba People Power ewuwe mu maka ge gye bamututte okulaba nga bamunazaako ennaku y'ekkomera gy'abaddemu kuba ayisiddwa mu bingi bw'anaava eyo bw'anaatandikira ate okuddamu okakalabya emirimu gya People Power gy'abadde akwasaganya nze Damba Eric abalungi abandaba mwebale nnyo mwebalaba.